Nkulamusizzaako nnyo yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza ebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, ssaako ne bammemba b'ekibiina omubadde Louis Lubongeya ono nga ye Secretary General, ssaako ne spokesperson w'ekibiina Joel Ssennyonyi. Leero bayiseeko batugamba nti bayiseeko mu upper prison okucekinga ku Dr. Kizza Besigye eyaliko opposition leader abadde ku muguwa okulaba nga bamujja ku muguwa gwaliko oguli illegal detention eri illegal okusibibwa ke kukomera nga bwe kutali mu mateeka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Agamba nti nno tetusobodde kulaba Dr. Kizza Besigye kubanga abadde munafu nnyo era nga ali wansi, wabula atusindikidde obubaka ng'ayita mu Haji Obed Lutale Kamulengeya eyababuliifinze nga bagamba nti temweraliikirira. Newankubadde embeera ya Dr. Kizza Besigye yeraliikiriza ku pointi nti yakurapusinze n'okurapusinga amakya g'olwaleero, kitegeeza nti yaziriseeko. Agamba nti Dr. Kizza Besigye adimandinga freedom, adimandinga eddembe lye, gagamba nti gavumenti erina kuba ng'emuwozeseza mu military court, alina kuwozesebwa mu civilian court. Robert Kyagulanyi Ssentamu takomye okwo, atugambye n'otugamba nti balambuddeko ne comrade Bobby Yang era asindise obubaka ng'alamusa ku mmwe mwenna ba foot soldiers abalwanirizi b'eddembe mugende mu maaso n'okuba nga mulwanira ebyammwe. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti nno bagenda kuba nga bamiitinga ne bannaabwe bekikwatako ne forces endala basobole okubaamu nga bafunamu ku discussions ku ngeri ki gye bayinza okufunamu kukolamu step esobola okudimandinga freedom eya Dr. Kizza Besigye ssaako ne ba political prisoners abalala abaasibibwa. Era bagenda mu maaso n'okuyita, agambye ngenda mu maaso n'okukoowoola Bannayuganda mwenna abatuuze b'eggwanga Uganda, buli step yonna gye tutwala nammwe mugyegatteko mukola action tusobole okuba nga tudimandinga eddembe lyaffe. Abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyalidde e Luzira ku upper prison okugenda okulaba mu mbeera ki Dr. Kizza Besigye gy'alimu, newankubadde embeera ebadde tewoomya nakabululu era tebasobodde na kumulaba olw'ensonga nti yaziriseeko ne ku makya ate era abadde ku ndiri, wabula tugende mu maaso n'omusabira asobole okuba nga akuba ku matu wadde ng'embeera yeraliikiriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kutegeeza nti obadde ku UG Update TV kw'osinza obba ng'otuwuliriza ebale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuwosola lunnyo otweyungako. Ntumiddeko nnyo mwenna abali emitala w'amayanja, abali e Qatar, mwenna abali Dubai, abali mu South Africa, abali mu Canada, abali wano ku mulwano Nairobi, timwe bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mbaagala nnyo, mweraba.